Yes mbaniriza akade kano mwasibye mutya muli mutya ngena kubasa omusubscribe ngate munyigene kale munange Nakazibwe Akikoze baba finally Akikoze Kyawedde akigadde Nakazibwe akigadde ngenda kwambi kutuusako mwena abali Toronto bane mwabali Toronto mbagala nnyo bannange bane comments nziraba mu studio yange mu studio yange eya YouTube mbalaba comments nziraba mpitirivu abali Canada bambi mwe bali nnyo kubanga mu followinga mwabali Germany mbebasane bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mu followinga ne gamba nti comment section weeriya obaka wontera mu comment section tusigalenga ogi followinga Nakazibwe akigadde ekintu akigadde Kyawedde Kyawedde Nakazibwe nakola abadde mu rehearsal ngejja agenda okubanga ayambala mu kukyala kwe ono yafunye dda abagenda okumwambaza yandozo omulengera agamba mulinde mikolo mwaka guno mu December Nakazibwe agamba ati mu December bagenda kubakola okukyala omwami ompya gwe yakafuna ndozo bayi yamuzadde mwakaana ka baby abagenda kubakola ki bagenda kuba bakyala munnange Nakazibwe abadde muri haso yakwegezaamu ngo engeri agenda kwambalamu bannange bantu banja basubiza emikolo mwaka guno gwa 2024 n'omwaka guweddeko Nakazibwe agamba naye temulowooza nti omwaka ogenda kugwa nga sikoze kukyala kizibu tekedde okukola okukyala omwami wange bateeka okumulaba abakadde bateeka okulaba omwami wange bannange Nakazibwe alemezaamu agamba ati 2024 temulowooza nti agenda kugwa nga takoze kukyala nze nize bulinzi Nakazibwe alaga ali serious ebifaananyi abitadde agamba nti mulinde Ebyadala wano just ndi mu rehearsal ngenda kuba nkigala mu butongole ndakola okukyala mu guno mwaka nga guggwako ogujja tukole ebyali binaabikoze ki ebinaabisigaddeyo kugamba tukigalire ddala naye nga tusooka na kukyala maama tusooka na kukyala Nakazibwe bwatyo bwakoze ki bwatyo bwakakasiza agamba ati banange bije mulowooza nti mbyakusaaga naye ndi serious ngenda kubambalira nnyume Nakazibwe ennaku zino munnange yeekola bitya ali mulavu etagambika omwami gwe yafuna alabika mulalamuko ennaku zino kiyeekola mulengere nziga atazaalangako n'eri abakazi abatakaddiwa kano tataweze emyaka 6 ng'alinga ng'owa3 ono Nakazibwe kweli ayongola abakazi bakulu tukuze tubawulira nga basoma amawulire kweni TV naffe tuno tukuze bali balaga tebannakaddiwa Nakazibwe bannange nziga mali myaka 25 bannange eri abakyala nga tebakaddiwa balinga bajjulya nakanyomozi ba Irene Namubiru tebakaddiwa kati wuuno agenda kukola mukolo mulala Nakazibwe akyalimu embaga nga 5 nga tannakola ki nga tannakaddiwa nga tannagongobala muzannya gwe n'okuzannya munfollowinge musubscribinge munyige kale temujja kubanga mu missing updates zange zenteekayo ne bagita Faridah TV waliyo KBTV ne KRTV Uganda waliyo Faridah UG News zonna muzifollowinge temujja kubanga mukisa kubanga updates nteekayo baba nteekayo each and every single day we just join okola kizimu kyokka kumfollowinga we just following subscribing onyige kale ojja kubafuna ka notification nga ntaddeyo video no ku Faridah TV Nakazibwe bintu biri serious mulowooza nti ali mu katimba Nakazibwe agamba no si content bintu bya ddala 2024 mu December kukyala 2024 mu December kukyala abadde mu rehearsal ngejagenda okubanga abambalira aliokayakayakane abiringa malayika bamuyita Faridah Nakazibwe Faridah Nakazibwe munnange bwatyo bwakoze ki bwatyo bwakakasiza jjuke lyadde beebuuza ti Nakazibwe bannange akola biki okubalekera okubanga akola ku TV mulimu gwa TV agusulawo akola mulimo ki yadde amukulera abaana waka nabe asinga ku social media ku TikTok nga bakola ki nga boogera batokomoka omugambo manyi TikTok kuli abatokomusiba omugambo bannange bagambe sibo Nakazibwe ennaku zinasaba mu kusitula mwana waka omulimu yagusulawo yaddamu kusitula abaana Nakazibwe nabagamba Nakazibwe alina company ya condominiums
Nakazibwe alina kampuni nyingi nnyo ezamufula brand ambassador akasimbi kaba kajja buli mwezi. Condominiums nyumba zino zibagula ebbeeyi bukadde 5 bukadde 6 bukadde 7. Alengo gamba Nakazibwe akyakaaba kye bayita ennusu. Akyakaaba kye bayita ennusu yagenda okulekawo omulimu gwa NTV nga afunye omulimu ogenda okubanga gumukola ki gumuyingiriza okusinga ogwa TV. Yes, yakirowoozamu nga laba ogwa TV tegulina yakola ki tegulina nga gyengoza gumulemesaamu kufuna kino ekirimu ekisava. N'agamba kati bannange nfuwaki yafuna dda yagenda okuvawo ng'olwedde yagifuna dda kino emirimu gyalimu akadde kano. Musubscribinga munyige kade like nga commenting mwongere okubanga munfollowinga updates mba nazo okukyala kwa Nakazibwe 2024 December temusubwa tayogedde nakoza mwezi n'agambye mu December. Tuli tulabe Nakazibwe ali mu kutulobesa ali mu tulabisa ali mu tukola biki. Tuli tulabe ebifaananyi bitadde n'agamba ati wano Justin badde kabadde nga kali haaso ebyadala bijja mu December temusubwa baba Nakazibwe akyali mu embaka nga 5 n'omukazi takaddiwa bannaki nafe tugenda kaddiwa tumuleke ng'akyali awo. Mube bulungi mwera mbagala subscribe nyiga kadi.